nagadde kukola ka update katono nnyo ku byolutalo ku mbeera egenda mu maaso wani Russia ni mu geopolitics kuba mu nsi ebigenda mu maaso. Amawulire aga latest olunaku lwajjo omanyi mukimanyi mwenna Russia under sanctions kumpi buli nsi is the most sanctioned country mukitegera in the world. Kati olunaku lwajjo Putin naye yanyize ku pesa yajja ekyo bayita Trump card naye yakoze naye okwetaasa kubanga abakimanyi sente za Russia zibadde zaagwa okuva nga 3 lutalo lwatandika mpaka kati sente zatukako nga dola emu egula 10 ndowooza oba 15 something zaliko zabaddewo ku level nezibadde zigenda zikka ennaku zino nga simanyi lwaki. Kati olunaku lwajjo Putin nayongera kubanga before nga tannayogera zabadde nga kale kugamba nti sawa zino dola emu eri mu 9 mu something 98 whereby nti luli abantu sente abantu bazikyusa abantu bafunamu ez'abazungu abagula sente za Russia bafunyemu bagenda kufunamu batya. Putin olwaleero eggulo yalangidde n'agamba ensi zonna yagambye the so called unfriendly countries oba ensi eziraze nti sibakwano ba Russia balina okutandika okusasula gaasi waabwe natural gas kwensi esinga Europe zikosa natural gas wa Russia balina okutandika okukozesa sente za Russia zibayita rabo okugula gas which means nti ate sente ya Russia eyinza okugaininga ennyo okusinga ne weba kati eri mu 98 and within a few days ate ejja kukkirira ayinza n'okuyisa bwe yali because before the war yali mu 77 ne weba kati eri 98 nga ate yalangiridde eggulu. Just know what it means. Kitegeeza nti ensi zonna ezikozesa gas wa Russia zina okusooka zigule sente za Russia ku market era nalagira banka yaabwe ife okulaba nga abantu ebanguyiza bali wabweru wa Russia okusobola okufuna sente za Russia basobola okusasula payments. So kyekyo kiriwo otalo kyagenda mu maaso. Jo babadde mu kulwana mu kibuga kye bayita Mariupol kye kibuga ekimu babadde bisinga amaanyi wali amagye bayita ba Azov ye Russia bayita banazi babadde basinga okuba b'amaanyi. Recent bakulwazi video lwajjo nga bali mu 50% mu kuwamba Russia nge 50% mu kuwamba. They're saying lwaleero batulaze bali mu 60 something like that. So tusuubira nti olunagwerako enkya oba okwosa enkya tomanya kinaabaawo. Naye nga mumanyi mu mawulire ag'abazungu bakolaga nti Russia bagikuba mbuteena kyekola naye munnange ekyo nja kikulekera nkuwa ebibuuzo bino wammanga nti ensi gye bakuba bwe bagibakuba ate lwaki ensi ate ye yesaba aba America ne NATO bagiwe no fly zone. Abaga no fly zone kitegeeza nti baleke nti baberenga Russia tekyasobola kufuga bwengula. Jukira olutalo duwangu n'okubanga ofuga obwengula. Kati Russia batefuga bwengula oba osobola okugezaako kulwana nayo ate ekyo kikola nga mbutufu gwolemereddwa nti baagala America ekikole ekyo America yagana kwagamba nti bwekikola ebegenzi mu direct contact oba olutalo wakati waayo ne Russia kyetayagala. So ekyokubiri ani asaba obuyambi okitegedde obuyambi buli omu akimanyi va kubiri baagala nti Russia yazaba China naye bali bo basaba era mwenna mu bulaba ensi zonna zisindika ebyokulwanyisa biki babisindika okuyamba ki Ukraine. So olutalo baba kugaba nti Russia bagikuba go just wait tukakana nti oba bagikuba bati bagikuba linda demand za Russia ziyasaba zinatuukiribwa nedda bw'oliraba demand za Russia ziyasaba nga zituukiridde ng'omanya bulijjo badde bagikuba. Russia yasaba Ukraine ebere denazified kyeyagala Russia Ukraine ebere neutral country eyagala akatundu kabaita Crimea Ukraine ekkirize nti kaayo nti ka Russia mu mateeka Ukraine erema kuyingira NATO. Buli abango olutalo luwedde ng'ebimu ku ebyo tebituukiriziddwa ng'omanya Russia badde bagikuba era olutalo lwe kyekirugaanyo nti okitegeera. So wano sawa zino buli olutalo luwangula mu propaganda wa mawulire bw'otakozesa mawulire nzo butawangula kati aba side eri America ne NATO balina okulaga nti olutalo baluwangula ne Russia eno okulaga nti olwayo luwangula. Kati gwali wakati nga neutral person olina kulinda bulinzi nolaba ng'otunuulidde ebyenkugambye oli bye yasaba babikola oba babiganye ng'olutalo luwedde. Okitegeera kye bayita kye tulinze tobeera wano n'ogerera ku bigambo bijja kukooya. Sigadde nze Black Jew YouTube channel yange era nze Black Jew Facebook Salumire Ismail mubeere bulungi mweraba.